Mukunja yagamba obuzibu bwe ne Love Mercy businziddewa essaawa eno ddala lwaki tebannaba kubanga babisobola. Ye Mukunja tampadde ensonga ntuufu nze lwaki Love Mercy alemeddeko. Nze okusinziira bwe mpulidde ebyange sirabawo nsonga. Ye Love Mercy agamba ngenda kubonereza paka luzira, ngenda kumalamu effujjo. Talina kyagamba nti oba wamenya okugulu oba wabba ssente zange talina kyagamba. Lwaniddwa nga nawulira agamba talina musajja. Ate yalugambako emabega bajjamu n'abaana. Kati ate olubuto lwavaawo. Ngamba Mukunja anoonye Shiba. Anoonye omulalu we yamanyi omulalu we yamanyi zonto we yamunoonye asobole okubeera naye. Ate Mukunja mugamba nti tejjaako Shiba. Akalembereza konna kaafunyemu akasente kavudde ku Shiba. Ate yalya naye tomuwaayiriza. Nti Mukunja ye muntu asobola okujja mu kamera n'atunula mu kamera ng'alina Shiba waawo n'avaawo n'ataano. Naye kati ate tasobola kuvaawo n'ataano nga talina Shiba. Kati nga nze bwe njagala nnyo ssente oyo Shiba simuta. Ne bwankuba ejjinja nga mulalu. Nteekawo buteesi pulasa ne musa era ne bamu nsololezaawo ssente. Nze mufuula bizinesi. Amuleete tumutemu mu kamera leeserezi tugenda ovaawo naye. Nga tusolerako Mukunja ssente. Tusobola zitulira ku Shiba. Tunoonye Shiba. Okubeera ne Shiba wano mu kamera bw'oti. Mukunja asobola okufuna ssente ezimuyambako kuva mu komera. Kati kimanyi mukazi we talina ssente, abafamire ye tebalya, yandibadde anoonya ssente aliwa? Ali mu komera. Kyogera okugumiza statement banagala gibagamba nti Mukunja tasobola beera awatali Shiba. Ate nga asobola okubeerawo naye ne Shiba kati kirungo. Osobola okulya enva ezitaliimu munnyo naye ate zibeeramu omunnyo ziwooma nnyo. Okitegedde? Kati Mukunja asobola okubeerawo. Nze waliwo nazanya komedi n'akakazi mwakalabako. Twakati zirabye bakayambulanga Gomesi. Olaba nti bwe nabeeranga nako nga kalina ekirungo kikakola kikanyongeramu nti ng'atayagala kabaata ajja kunjagala olw'akakazi kali. Kitegedde kati ne Mukunja bw'ali ne Shiba. Mukunja talina kuta Shiba kati alina mugumira bugumizi kubanga omukisa kati saawa ze Mukunja gw'alina guli ku Shiba oyo. Akkiriza agaane abeerewo oba amuwunyirirenga baakuba akube naye nga majja kumukuba agenda okumaliza ku simu kuliko ssente. Kale mubali bizinesi naawe. Ekibuuzo nze nga nsembayo mbagamba Mukunja bwe bamukomera noonya Shiba. Byonna bye yakkola musonyiwe. Mujje ku bafeera abamulina. Abafeera abamulina bamukozesa lwakuba bulandi ya Mukunja. Abakozesa Shiba ssaawa zino bamukozesa lw'amaanyi ga Mukunja. Teyamussaamu. Taba kuba Mukunja tebaani munoonyeza abo abasawo Abaganda be namulabye nabo. Ekisooka tebagenda muwonya. Tagisobola muwonya naawe. Amukozesa bikontenti eby'ekisiru Mukunja bye yali tamukozesa. Mukunja nga oluusi amukozesa kontenti ne waba wa kisiru naye nga baamubaze nti tulina kukola ekyo. Naye ono ateekayo buteesi n'abusuulayo oba afaanana atya kubanga yayagalirako abalwadde. Oyo mukazi ave ku wakazi oyo ave ku Shiba. Kale tulina omukulu Kabaata omu ku bakomedians be nali manya asinga wadde essaawa zino yeewamba. Sikyasinga kati. Simanya asinga ne komedi alinza okuba yagwa. Tolo nno story empanvu. Naye olwaleero Kabaata essaawa za kakati akulaba omugambo oli ludda. Ali ku poliisi e Nateete wennyini wane Nateete bakulaba ku Mukunja atasera. Gyali mu komera mulabyeko funye omukisa n'enjogerako naye era ndoza n'obufaananyi mu buyina mujja bateerako abantu wano bakakase nti ddala Mukunja gyali mu komera. Embeera eyimiridde etya Munnayuganda akulaba kifaananyi ki ky'oyinza omusiigira? Ekifaananyi kyemusiigira nti abantu abamu babadde balowooza nti Mukunja ne Mercy bali mu komedi banoonya ssente. Naye komedi alimu okuyingira ekkomera erya ddala aba asusse oyo ye aba ansusseeko nange. Naye kyenzudde tebali mu komedi. Love Mercy yasibye ddala Mukunja ebya ddala era Mukunja ku poliisi kwali lwakuba tebatukkiriza kwata nnyo kamera twandibadde tubibalaga naye obutonotono bwe tufunyeeyo mugenda bo bateerako babulabe okukakasa ddala Mukunja ali ku poliisi era musibe. Love Mercy bw'atuuse ekiseera ng'agamba tayagala ssente ayagala kubonereza Mukunja naye okusinziira ku solo ezempulira nti Mukunja ono yabeererawo nnyo Love Mercy nga yakava ebweru n'amubeererawo mu mbeera embi. Mercy ndowooza yafunamuko ku kasente n'akyuka ng'abantu bwe bakyuka bulijjo. Naye Mercy tokyuka jjukiramu nga waakadda Mukunja kye yakukolera kyonna wandibadde omujja mu komera. Lwaki abantu balowooza nti Mukunja ono ne Love Mercy
bali mu stand anti ngeri gye bajja bayimba ennyimba ne bazannyako ne content bonna bo abantu balowooza stand bannyabo ne basebo mu abanda bino si stand Mukunja ali ku poliisi ebyaddala yakasula mukomera kati ennaku zigenda kuwera 3 ebyo senge badde stand yandikomye lunaku lumu ate tebanoonya ssente senge badde stand bandibadde buli omu ali mu kusolooza ssente naye si bya ssente bino bya busungu nganze okusinziira bwembirabye busungu Love Massive bw'alina ku Mukunja simanyi oba bwamunda eri ba Love Massive yavudde ku bya content ye yagenze mu by'obusungu obwaddala simanyi Mukunja kiyakola Love Massive wanji solution eyinza kubeeta gwenga gwalengera ekiriwo ku Love Massive oba tayagala ssente akkirize ennaku zaasibyeko Mukunja zikoze eki zimaze aba kumwetondera amwetondere okusinga ogenda eruzira yagambye asobola Mukunja agambye asobola okwetondera Love Massive kisenga Love Massive togamba Mukunja akwetondere kubba ssente zo kuyiwa bizigo simanyi kubba simu yo simanyi kapeti yo ebyo byotajja byetonda naye okwetonda okwa bulijjo bye Mukunja ali ready okwetondera ne bw'ogamba kati Mukunja agenda kwetondera ebyo biggwe agonze akkiriza gamuwedde magezi kigoba bannayuganda bali mu naddala ba TikTok kuba TikTok betanira nnyo ebintu ebyokulwana bavuma kwabakumira banga okyaza ono n'avuma n'okyaza n'oli n'avuma nga tulowooza ye kabadi start ane ba TikTok obuzibu balina bamanyi basereebu si basereebu naawe ba TikTok si basereebu emmeeza gyanyenya kyekibaleetedde amalala bo bemanyi bamaanyi nnyo mu ggwanga muno kati tubateeka mu ttulu baki eba bamaanyi mu ggwanga lwaki bafuna ebizibu tumala basondera ssente owamaanyi tetulina kusondera ssente okwata bukwasi ku akawunti n'ojjayo ne bakujja mu bizibu era n'abayimbi abafuna ebizibu ne tubasondera liripazo kyali kiti oba naye sisereebu ekyali lipazo kyo kiraba nti bamulongoosa okumala ebbanga ddene bamulongoosa okumala ebbanga ddene sente ziyalina ne ziggwawo naye TikTok bamusiba ku ssaawa 7 omunana nga tuli mu kusoma kunoonya ssente ze mujja mukomera aba TikTok obuzibu balina likes ne comments ezibawaga zibala bamaanyi kasaafuna vyo 10,000 nga nze nsinga mu Uganda si gwosinga mu Uganda ale buli omulembe gw'okuvuma gwaweddeko TikTok ogwera ku TikTok n'ovuma n'owemula ekyo kyaweddeko kati abantu bagala kulaba bintu bibasanyusa bibayigiriza Kabata bogamba nti basi baserebu kitegeeza TikTok mu Uganda tugiconsidering nga nanti bayinza okuba baserebu ku TikTok nisi baserebu mu bantu ba bulijjo tebani abalabi bintu bya TikTok kati tunjoga lutambula okuveera wetulwali na teete obuze basirikale bameka bali ku TikTok waliwo bwempulidde ng'ayita musoga anti bameka kitegeeza TikTok teyina kiddako obeera serebu ku TikTok okomaawo okwo naye tobeera serebu eno mu bantu ba bulijjo kubanga naawe ennaku zino ndaba ogifunyiridde nnyo naye anti zinagenda okujjako nga mummanyi zinagenda okujja ku TikTok nga mummanyi kale kabada nga tuzzeeko kati nga tuvuddeko ku ebyo lwaki gwe kennyini naawe bakuvuga essaawa eno banvume byansereko walya tewalya saalya kaye wisdom yaleese bwino kaye talina bwino naawe oyo kaye talina bwino kaye abookera buli kimu kale tasinga naawe saawa zino waliwo Frank Antambi si gwe mpagira naye owulya Frank Antambi nti wakunnyonnyola ekintu ky'otegeera waliyo ne wakkowuuya wakanalisi oyatya nnyo naawe yagamba siriddira naye wuuya oyo munnamawulire abo balungi bakunnyonnyola ensonga si kaye akunnyonnyola emmotoka Toyota omubuuza ku Toyota lwaki enywa amafuta n'akugenda paka ku Pijoti kati tabeera ku nsonga naye saalya ssente za nsereko naye era bwe banaba bazimpadde sijja zibawa omanyi omuntu atagaba ssente yensereko nga ne kaposita twakalabye akaliwa atentebe y'eggwanga tagaba ssente onalebo nsereko mukoddo amondeke saagala muntu omusajja waba nga tonnasiibula gundi Kabata mbadde njagala ogereko ku nsonga ya King Shiba n'Omukunja kuba walayika wava akabasa naye nze ngamba King Shiba Mukunja yandinoonye ki King Shiba kyekyo nina gwendaba omukazi akirina ennaku zino ba musawo Muganda
waliwo omukazi alina shiba oyo ennaku zino gye mulaba oba mufere oyo simumanyi bamufere naye amukozesa bikontenti ebyekisiru ye olwokuba ayagala okukuza akawunti ye olwokuba amukozesa kulangirako balwadde kufuna balwadde simumanyi nze naye oyo omukazi yenna alina shiba amukozesa funirako balwadde tamukozesa muyamba omuntu ayamba shiba ye mukunja bannayuganda bamugolokerako ne bamuvuma credit ki gy'oyinza omuwa mu bulamu bwa King Shiba mukunja shiba teyandisobodde nakulinda kutuuka ku kisaawe entebe singa teyalina mukunja mukunja teyandisobodde kutuuka singa teyalina ebintu byakwataganira wamu anizokolera mulina okwataganira wamu buli muntu alina okuyambagana shiba yayamba ku mukunja ogenda ku nnyonyi naye mukunja yayamba ku shiba okola ki tulina otambulira wamu omuntu alina okuyambako okusobola okweyongerayo kale ekyo si kizibu naye nzigambye nazirite bagambye nalidde sente ononya sente zakulya kuba Lavumasi etagala sente lwaki osonda Lavumasi avuga mmotoka ki kati njagala mumulage emmotoka gyenvuga ategeere njagala sente saagala sente ate Lavumasi musiru twabadde tusonda sente nga tuwayo namba ya mukunja teyabadde yange nazibaweereza abo bannaku abo Lavumasi basiru byebikazi ebyasiraanasiraana dda ku nsi nga birinze olunaku lwakufa nga n'entaana zaabyo nsiime ziri awo abe n'abaana be babe nange nina abaage tasobola kuŋŋamba nti njagala kulya sente za mukunja no nze siri munaku nga bo nze siri mwavu naawe leka naawe